era mukwano gwaffe Nubian Lee Eddie Mutwe bamapu media Dani Magic nga babakwatire Kalangala nga bagenze okulaba nga banoonyeza omwagala w'abangi suubiri Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne babakwata ne babatwala mu kkomera. Ssegirinya Muhammad street yakwata ekipapula nga kuliko Free Eddie Mutwe, Free Nubian Lee, kwaliko ne James Mubirwa wansi. Era gwe musango gwe bamusomera mu kooti. Okusegirinya tukuvunaana wakutte ekipapula Free Nubian Lee, Free Eddie Mutwe. Mbulirayo bameka basogenda ku street tikamanje eddembe ly'abali. Naye era mu kino Ssegirinya mwebyo bye yakola nja kwebaza President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ssegirinya nga yakava mu kkomera President yamuyita ne batuula n'amugamba Ssegirinya you can. Ssegirinya ndi mabegawo buli kimu era olugendo alutambuza bukiye bulungi. Basaba ne bannyabo kampita omusajja omulala. Omusajja ono Mr. Update bwe yali nga agabanga amatooke ng'ageetisse. Kati omusajja ono nga yabeera ku ssimu namugamba gwe asutapo tereza kamera tugende eno tereza abasajja baabo bajja mujjukira lwe bamuyoleruka ng'abaweereza abamu batuddeeyo ng'akola ati yali ambadde na byali bigatto abasajja ne bakuba Jeke Ssegirinya. Era mu kino neebaza abantu ba diaspora okuzuula trust Ssegirinya abadde musajja wa mazima nga bw'omuweereza $5,000 agenda n'agula ebintu n'abiwa abantu temwabiraba. Ssegirinya abantu ba diaspora mwebale nnyo kwagala Ssegirinya, mwebale kubeererawo Ssegirinya, mwebale nga Ssegirinya ateekawo busimu ne muyamba abantu. Nsaba muganda wange Sweet Apple ojja ogereko eri abantu. Apollo Sweet Apple wa Apollo kansala we Rutete Ssegirinya ne yamuwanguza bwe yafuna awo ng'amugize n'afuna kadi ya NUP n'awangula n'afuna obwa kansala obwe Rutete mu Kyaddondo East constituency President waffe gye yali akulembera. Apollo nga taliiwo Mama Ivani bakwetaaga eri kakati kandeteko ani amanyi ku Ssegirinya ku bantu b'oku kyalo kuno. Njagala ng'oliwa ku kyalo kuno ki nabo ku kyalo Megosu to ishmambere heshmambere tu hatu amoja mbere sungu aifame kulia na kushoto kulia na kushoto go up marehemu heshima tu up. Oh, never help. Come on, the pull up. Better to me. Kaseera kano omwagala abangi si byangu mukwano gw'abangi nga bagenda omukwasa abakulembeze ayingire mu nnyumba gye yafulumamu n'agamba njolekedde ekibuga Kampala.
era bwe yali akava mu kkomera yajja wano ne tukola edduwa, najja n'alya n'abantu yidi wano, naye akomyewo y'embeera gy'ajjiddemu. Muhammad Sseggirinya obulamu bwe bwebwo, emyaka yafiiridde ku 37, naye ebintu byakoze Allah yamanyi. Sseggirinya gwe mulaba alese abaana bato, twali mwana we yawezezza myaka 15, alese abaana babadde. Era mukwano gwaffe Nubian Lee, Eddie Mutwe, Bamapu Media, Dani Magic nga babakwatire kalangala nga bagenze okulaba nga banoonyeza omwagala w'abangi suubiri Abannayuganda His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, ne babakwata ne babatwala mu kkomera. Sseggirinya Muhammad Street yakwata ekipapula nga kuliko Free Eddie Mutwe, Free Nubian Lee, kwaliko ne James Mubirwa wansi, era gwe musango gwe bamusomera mu kooti. Sseggirinya tukuvunaana wakutte ekipapula Free Nubian Lee, Free Eddie Mutwe. Mbulirayo bameka basoogenda ku street tikamanje eddembe lyabali. Naye era mu kino Sseggirinya mu ebyo bye yakola, nja kwebaza President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Sseggirinya nga yakava mu kkomera, President yamuyita ne batuula, n'amugamba Sseggirinya yukan. Sseggirinya ndi mabegawo buli kimu, era olugendo alutambuzza bukiye bulungi. Basabo ne bannyabo kampita omusajja omulala. Omusajja ono Mr. Update bwe yali nga agabanga amatooke ng'ageetisse, kati omusajja ono nga yabeera ku ssimu, namugamba gwe asutapo tereza kamera tugende eno, tereza abasajja baabo bajja, mujjukira lwe bamuyoleruka ng'abaweereza abamu batuddeeyo ng'akola ati yali ambadde na byali bigatto, abasajja ne bakuba Jeke Sseggirinya. Era mu kino neebaza abantu ba diaspora okuzuula trust Sseggirinya abadde musajja wa mazima, nga bwemuweereza $5,000 agenda n'agula ebintu n'abiwa abantu, temwabiraba? Sseggirinya abantu ba diaspora mwebale nnyo kwagala Sseggirinya, mwebale kubeererawo Sseggirinya, mwebale nga Sseggirinya ateekawo busimu ne muyamba abantu. Nsaba muganda wange Sweet Apple ojja ogereko eri abantu. Apollo Sweet Apple wa Apollo kansala we Rutete, Sseggirinya ne yamuwanguza bwe yafuna awo ng'amugize n'afuna ne kaadi ya NUP n'awangula n'afuna obwa kansala obwe Rutete mu Kyaddondo East constituency, President waffe gye yali akulembera. Apollo nga taliiwo, Mama Ivani bakwetaaga eri. Kakati kandeeteko ani amanyi ku Sseggirinya ku bantu b'oku kyalo kuno? Njagala ng'oliwa ku kyalo kuno gye n'ab'oku kyalo